mu bintu bye nazuddemu nakitegedde nti omuntu bw'ojja mu society n'otandika okwogera ebigambo ebitakwatagana na ndowooza z'abantu, abantu bakukyawa. Era nze nali mmanyi nti abantu banjagala, ebyange byenzize nsomesa, bannaye tukola kino tukola kiri, naye bwe nabadde mpita mu katabo ako nategedde nti mu nsi mulimu abantu abatayagala Haaji Bakaluba ate nga tebamwagalira ddala paka ku ggumba. Era ne kabaako bye kantegeezezza ne kagamba nti ekikireetera ekyo nina ekintu kye mbafoosinga okuba nga balaba. Ekintu ekyo kiri unsettling for them, nga mbalaba kye baagala naye nga kibagaanye okuba nga bakifuna mu kyo ekivaamu batandika okuba nga baleeta resentment, baleeta obukyayi mu ffe. Abantu bwe ntandika okusomesa ebintu bino neezudde nti nno ngenda nkola contradictions, naye mu bye nagenza okulaba oba mu bye nagenza okutegeera, abantu abaayogera ebigambo eby'amaanyi mu nsi tekyali nti nno, this is a fact I got bwe nabadde nsoma akatabo ako, tekyali nti nno abantu baagaana okubategeera, abantu baabategeera, naye kirina envy gye kyabaleetera ne bagamba nti nno tebakitegeera, bo ne beekonvinsinga nti tebakitegeera. Mu kwekwenvinsinga nti nno tebakitegeera ne bateekawo obukyayi. Bw'ogenda ng'otunula ewantu wonna ewaakolebwa change, abantu bonna abaagezako okugikola tebaabategeera in their time, and we kyaggwa ne bamala okukimbracinga ne kitegeerekeka, baaserebulatinga abantu abo, naye abantu abo baali baamala dda okufa nga tebakyaliwo. Tekigamba nti nno tebaabategeera mu budde bwabwe, mu budde bwabwe baabategeera, naye waliwo kye kyabaleetera munda. Kiraga nti buli muntu lw'oba ng'oyogera ebintu nga bya muzinzi birina engeri gye bimenyamu abantu, naye abantu baagala nnyo mediocracy, baagala nnyo ebintu eby'okuzannyirira, eby'okusekerera, lwa nsonga nti nno tebiba challenginga nga bo. In fact ebintu bwebityo biba comfortinga. You know, it doesn't challenge their beliefs, it doesn't challenge the way they see life, and so bw'oba nga balina kye batakoze tokibajjukiza. Naye ggwe Haaji Bakaluba jangu twagala okole kino, abantu batuuka ekiseera ne bakyetamwa. Naye kye njagala okubuuza, nze nkyuseemu ku kye mba njogedde, sigenda kukikyusa lwa nsonga nti nno nze ebyange bye nkola mbikkirizaamu, and I will never change character. Tulina ensonga lwaki tuli we tuli nga ffe Africa. Bannaye mbabuulire, omuntu bw'otandika okubeera exposed, bw'otandika okubaako ebintu by'osoma ne by'otegeera, you just feel sorry. Naye ebimu ebitugaana okutegeera ebintu mu budde bw'okubitegeera kiri kuba nti nno tetufaayo kusoma, tetufaayo kwebuuza. Nabadde awo nga ntunula societies nga bwe zeesetinga okuva mu South Africa n'ogenda Zimbabwe n'ojja wano ewaffe, ogenda okutunuulira nti omuddugavu yali alowooza nga bw'alowooza okutuuka omuzungu bwe yajja, omuzungu n'amuyingiramu
kuba eno actually topic nali nagyogerako okwo ku mwasuze mutya neŋŋamba nti no Africa egenda kusigala obudde bwonna nga ye continent esinga obwavu mu nsi. Abantu ne bakiwakanako nnyo ne bagamba nti no Africa continent erina ebyobugagga bingi, like we are well off, tetuli baavu nga bwe njagala kiportrayinga, of which bwe natuuka ne ngenda ku ludda waabwe nakitunuuliranga nakyo kyali kituufu. Africa siijavu, naye ekizibu ekiri mu Africa yali ndowooza, it is mindset yetubonyaabonyezza nga ffe. Abaddugavu bwe bajja ne batuyingiramu, abazungu bwe bajja ne batuyingiramu, bajja si lwakuba nti twali baavu, bajja lwakuba bamanya nti nno twali bagagga. Era mu kutumanya nti twali bagagga ne balaba nga minerals ze baali badde bakozesa ziri mu Africa. Because civilization forever tugifuna luvannyuma. Okulabuka kw'ensi nga bw'etambula tukitegeera luvannyuma. Kyali kyangu nnyo okutukozesa, ne bajja ne batandika okukwata ebintu byaffe. In fact baatunuulira minerals nga bw'otunuulira minerals eziri mu Africa ezitannaba kukwatibwako zisinga n'ery'eggwanga erya Saudi nga naye ekozesa minerals, just ekozesa mafuta gaayo, naye bye twalina wano mu bungi bwabyo. Kaakati bwe bajja wano baatusanga nga buli kimu tukirina, ddala ebintu ebyafaananako ng'emmere nga tubirina, tusobola okwebeezaawo. Naye abantu abo mu kujja, Abawarabu baatuleetera eddiini yaabwe, Abazungu ne bajja ne baleeta eyaabwe ey'Ekikristaayo, buli omu n'abanga yalina n'agenda. But kye nalabye, abantu balina ebintu bye batatunuuliranga okusinziira we bali, nti nno we bali affected by what happened to them in history. Naye eno nno topic gye ŋŋendako njagala omuntu ng'ategeera nnyo, era bw'oba onoonya ebya politics ebyaki ebyabagenda okweyambula n'ali kwegayiridde eno subject sooka ogiveeko, kubanga onfunye controversies nnyingi nnyo n'abantu. Naye eno njagala omuntu ng'agenze ku feezi ey'omusanvu nga tulina we tugenda okuba nga tusisinkana, nga tulowooza mu ndowooza ey'ekisajja kikulu, ddala amagezi ag'ekika ekya waggulu. Abawarabu bwe bajja, otuna we bagenda e Zanzibar, when you go there you find abasiraamu be bajjudde awo, era n'ennyambala yaabyo bw'eti bwefaananyi. Bw'ojja wano, when you go to places like Kibuli, bw'ogenda Kawempe, ogenda kutuukayo waliyo ennyumba ezo ezaali prominent, ng'ez'Abambogo, ez'Abakakungulu, ogenda kuzeekanga nga nazo zaalina attachment kwabo abantu abajja mu biseera ebyo. Nabwe kityo bwe kifaanana, abantu abaagenda e Lubaga, abaagenda e Namirembe, abaali attached awo, era ogenda okulaba ne mu bifo gye baalaga, eddiini bw'etyo bwe yafaanana. Waliwo bwe nali having a discussion naye ne mugamba nti wano e Uganda bw'ojja n'osanga Haji Bakaluba, Haji Lubwama nga bali wano mu kibuga, naye n'omubuuza lwaki bw'oba otambula tosanga Haji Opiyo, lwaki tosanga Haji Mariam, like there's a discussion I had. Ndage omuntu nti nno setting yaffe is until people understand history, bajja kulekeraawo ebintu ebimu okubikubako ekifuba, because they will get more understanding. Era ojja kubyekanga ebyo nga biri wano waffe, buli wamu we baakusanga history yakwaffectinga, era na affectingirawo ne results zaawo. Now omuddugavu ffe baatukozesanga ne tuwaayo ebintu byaffe, ne batwala materials zaffe. Time went on. Ne tutuuka ekiseera bwe twagenda in the 50s nga tutandise okuba nga tunoonya independence. Ekintu ekyaliwo, abasajja abo nga bagenda okutuddukako, actually baagamba abantu bano be tubadde tuggyako ebyobwereere now okuba nga tubawa independence yaabwe, tugenda
kuba naki okubeeguya. They sat down ne bafuna engeri gye bagenda okutudecolonizinga naye nga egenda